Ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogw'okumi mu mwaka gwa 1962 Uganda yafuna obwetwazo okuva ku ggwanga erya Bungereza era bannansi bafuna eddembe okweronderanga abakulembeze be baagala okubakulembera awatali kubasalirawo era kino kyassibwa ne mu ssemateeka wa Uganda owa 1995 akawaayiro namba 59 ennyingo esooka erambika nti buli munnayuganda okuva ku myaka 18 okudda waggulu alina eddembe okulonda omukulembeze gw'ayagala. Olunaku olwali omubozi yaffe ey'enjawulo ngukubidde torch okulonda okuzze kubaawo mu Uganda okuva twafuna obwetwaze n'ebizze birabikira mu kulonda okwo okutuuka ku okwo okwasembayo okwaliwo mu mwaka gwa 2020. Ampuliriza Uganda yakakulemberwa abakulembeze mwenda okuva mu mwaka wa 1962 okuli Ssekabaka Edward Muteesa II yasooka, Apollo Milton Obote yaddirirwa Idi Amin Dada, Yusufu Kironde Lule yaddakaawo, Godfrey Lukongwa binaayisa Paul Muwanga. Apollo Milton Obote yakomawo oluvannyuma Tito Lutwa yawamba gavumenti ye ate naye gavumenti eriko gwe yawamba yakulemberwa General Kaguta Museveni akulembedde Uganda okutuusa leero. Ampuliriza ssemateeka wa Uganda wa 1962 eyakolebwa nga tuyambibwako omuzungu yalambika bulungi nti okulonda kunaabaayo buli luvannyuma lwa myaka 5 kuba president ku mitendera gy'abaka parliament gakosa ku bifo ebirala. Wabula mu mwaka gwa 1967 bannayuganda baalina okulonda naye olutalo olwaliwo mu mwaka gwa 1966 ng'Obote awamba gavumenti ya Ssekabaka Muteesa II okulonda yakugjawo bannansi bwe batyo ne bafiirizibwa eddembe lyabwe ery'okwetaba mu kulonda. Okulonda okulala mu mateeka kwali kwakubaayo mu mwaka gwa 1971 naye nakwo kwasazibwamu Idi Amin Dada oluvannyuma lw'okuwamba gavumenti y'Obote n'amagye ge yali aduumira n'akwata obuyinza era okutuuka mu mwaka gwa 1979 enfuga etambulira ku ssemateeka yali yagigoba ng'eggwanga alifugira ku biragiro. Wabula newaakubadde ssemateeka yaliwo mu buwandiike naye teyagobererwa mu by'okulonda kumpi okumala emyaka 18 era mu mwaka gwa 1979 gavumenti ya Idi Amin Dada we yamamulwako gavumenti ey'ekiseera eyassibwawo yateekawo akakiiko ak'ebyokulonda ak'ekiseera era mu mwaka gwa 1980 Uganda lwe yasooka okukyusa obukulembeze ng'eyita mu kawulu era bannayuganda baakeesunga nnyo abaaliwo nga bawulira nti obuyinza bwabwe bubaddiziddwa. Ampuliriza mu kawulu akaasooka aka 1980 akaakubanga ennaku z'omwezi 10 n'ennaku z'omwezi nga 11 mwezi ogwa Desemba ebibiina ebyakeetabamu byali bina okwali ekya Conservative Party, Democratic Party eyakiikiirwa Paul Kawanga Ssemogero okuvuganya kwa President, Uganda Patriotic Movement yo yakiikiirwa General Kaguta Museveni era yagikwatira bendera mu kawulu ako, ne Uganda People's Congress eyakiikiirwa Apollo Milton Obote. Ampuliriza akawulu ako tekajja kuva mu byafaayo bya Uganda anti yali yakulembera gavumenti y'ekiseera Paul Muwanga. Oluvannyuma lw'okulonda ate akakiiko k'ebyokulonda ke bassaawo obuyinza bwako yabuwamba era n'ategeeza eggwanga nti ye yekkakkirizibwa okulangira ebyali bivudde mu kulonda era bw'atyo yalangira Apollo Milton Obote wa UPC ekyawakanyizibwa ennyo nga kigambibwa nti Paul Kawanga Ssemogero wa DP yali awangudde okulonda kw'omwaka ogwo era ye bw'atyo President Alikolere Kaguta Museveni teyalonzalonza yeesogga ensiko olw'okwemulugunya okwaliwo ne banne oluvannyuma abawamba gavumenti ya Uganda mu January wa 1986 okutuusa olunaku olwaleero. Njaba kakwata obuyinza omukulembeze aliko yasooka n'ekirowoozo eky'okuddamu okutereza ssemateeka era mu mwaka gwa 1988 watondebwa akakiiko ka Uganda Constitutional Commission akakulemberamu okunoonya ebirowoozo mu bannansi ku bye baagala bisibwe mu ssemateeka wa Uganda era akakiiko kano kaaliko bammemba 21 era kaakulemberwanga omulamuzi Benjamin Odochi nga balafubanira enfuga etambulira ku ssemateeka mu mwaka gwa 1989 mu mwezi ogwokubiri waaliwo okulonda okwategekebwa okwetoola eggwanga lyonna okw'ababaka ba Parliament era ku olwo ebifo 38 bye byayongerwako okwongera okugaziya ku lukiiko lw'eggwanga olukulu okutuuka ku babaka 207. Wabula mu mwezi ogw'ekumi mu mwaka gwa 1995 ssemateeka wa Uganda omujja yayisibwa n'akakasibwa nga mu ssemateeka oyo ekimu ku byasinga okutunuulirwa kyali engeri y'okukyusamu obuyinza n'ennonda era ennyingo ey'enkaaga mu ssemateeka oyo yassaawo akakiiko ka Electoral Commission akakyaliwo nakati akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu Uganda era akakiiko akalondebwa kutegeka akalu ka 1996 kaali kakulirwa ssentebe Stephen Akabwai eyali amyukibwa Flora
Nkulukenda. Ampuliriza bateekera okulonda kwa 1996 Uganda era yali emaze emyaka egiri mu 16 nga bannansi tebazzeemu kulonda mukulembeze wa ggwanga era ng'okulonda okwo tekunnabaawo. Pulezidenti aliko Yoweri Kaguta Museveni ne banne baasooka ne beewa emyaka 10 nti okutereeza ebyasoba basobole okuwa Uganda obukulembeze obutambulira ku nfuga egobererwa ssemateeka. Ampuliriza ebimu ku byakyuka mu kulonda kwa 1996 tewaaliwo bibiina bya bufuzi nti kuba enfuga ebibiina ebingi yali egootaanyizza nnyo Uganda emabega era omulundi ogwo abeesimbawo baali basatu ku bwa pulezidenti okwali Yoweri Kaguta Museveni era nga ye yakawangula n'ebitundu 7.3 ku 100 yaddirwa Paul Kawanga Ssemwogerere era mu kalulu ako Kibirige Mayanja ye yakwebera n'ebitundu 2 n'akatundutundu kamu ku 100. Akalulu akaddamu awo kaali kamaka gwa 21 era abeesimbawo okuvuganya ku ntebe y'okulembeze w'eggwanga baali 6 era akalulu ako kaakubanga ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokusatu mu mwaka gwa 2021. Wabula oluvannyuma lw'ebbanga bwe twali tugenda mu kalulu aka 26 akaakubanga ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokubiri mu mwaka gwa 2026 gavumenti ya Uganda yakyusaamu ku mateeka agafuga ebyokulonda oluvannyuma lw'okukomyawo enfuga y'ebibiina ebingi era akalulu ako akaalimu abakulembeze omukaaga Yoweri Kaguta Museveni ye yakawangula n'obululu obwakola ebitundu 59.26 ku 100 mu mwaka gwa 2021. Akakiiko k'ebyokulonda kaddamu ne kategeka okulonda okwaliyo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokubiri mu mwaka gwa 2011 kaalimu abakulembeze abeesimbawo ku bwa pulezidenti 8 ate ne mu mwaka gwa 2016 neera Besigye teyakkiriza byava mu kulonda naye byagenda okuggwa nja ku bantu 8 abaavuganya ku bwa pulezidenti Museveni yalangiriddwa n'ebitundu 6 n'obutundutundu 62 ku 100. Wabula nga twolekera akalulu ka 2021 waaliwo okujja ekkomo ku myaka era olutawo lwali lw'amaanyi mu paalamenti ya Uganda olwatuumwa togikwatako. Wabula oluvannyuma amateeka gaakyuka kuba okusooka eyalina okwesimbawo ku bwa pulezidenti yalina okubanga ali wakati wa myaka 35 n'emyaka 75 naye bwe lyakyusibwa kati buli muntu okuva ku myaka 18 okutuuka ku myaka gyonna gy'oyagadde okkirizibwa okwesimbawo ku bwa pulezidenti era n'omulundi guno lyetteeka erigobererwa. Ampuliriza mu kalulu ka 2021 kaalimu abakulembeze abeesimbawo 11 naye embiranye okusinga yali wakati wa NRM n'ekibiina ekya NUP naye oluvannyuma akakiiko k'ebyokulonda kaalangira Yoweri Kaguta Museveni owa NRM eyafuna ebitundu 58.38 ku 100 ate ye Robert Kyagulanyi Ssentamu wa NUP yafuna obululu obwakola ebitundu 35 ku 100. Ampuliriza ne mu kalulu k'omulundi guno etteeka lyagobereddwa okusobozesa abantu okulonda era akalulu kaategekeddwa kaakulondebwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'olubereberye mu mwaka guno gwa 2025 olwokuna lwa ssabbiiti eno bwe banaalondera omukulembeze w'eggwanga n'abaka ba paalamenti ate ebifo ebiddako bijje mu maasoko. Nze Ssebufu Matiya ku Radio Buddu.